ate munnange tekayo emboozi wafunye akagoma ko bulyogira ng'okonako kalubendera omanyi tulina enteekateeka y'okukwata TikTok omwaka guno gwonna tetugenda claiminga bwannanyini wa TikTok tuli mu bukola mugenda kukwata bukwata so mpe puzzle oyo sente kuba Irene Ntale ogenze Nigeria amawango gatambudde nebyola byo birabye n'abasajja obirabye. Can you fix for me a little bit of time and we meet? Irene bw'obondabye nsaanidde omukwano ogulina emmotoka naguze empya sikyavuga paso gye walabye ku kasiki akawoowo nako nkalina njagala ntunulemu Irene nyamba mu basajja abangi boolabye singira yakadde sigenda kukubira drive nti wanjagadde embeera yonna gy'oyagala oba oyagala nkwagalire Kampala oba oyagala Jinja oba kuleeka embulo Mana kufa. Anfa. Mabachala bana byakala bagwa. Byange naye ebyo. Byange naye kimwagala tubibagambe. Namoyo katsa. Akakola ki? Kama kayimbako nawe. Byonna nze ku Nkudi festival gyendi. Era ngenda bbeerayo bulungi nnyo nnyimbe. Era mwenna tubayita mujje bambi mumuwagire. Yes. Kumwetegereza ngamba mana kamera ko budde mwetegereza ebyo byonna byendiko kati otuuse ku mazima abula bannange omwede ko budde ogenda ndi mwetegereza kati mwetegereza naye si muntu mubi talina buzibu just wakuba Enkudi ye Mutawula naye ali simple talina buzibu okay eno siye kana gosta kutebuche ani omulala abadeko najawuna nagamba yagambako dda n'omugana oyo Haji alina omukyala oba bakyala sigenda kuyingira layini eyo n'olwekyo Haji kamulekere ekitiibwa kye ne bakyala be oba mukyala we yagambye pazo si class yo eye class yenga saifu zawe class zo tayinza kumanya klasi yange nze ngimanyi Pazo olinga kalenda Asikula matelilinda kurwemba Wano tuina bafane ba Mr. Nkudi Telilinda kurwemba lanse Pazo olinga kalenda Asikula matelilinda kurwemba la Baby olinga kalenda Asikula Enteekateeka ku Serena ziri zitya Haji? Enteekateeka ku Serena kyawedde dda. Okay. Nakuzo mwezi nga mwenda ku Serena August. Tuveeyo tugende wa Emukono. Tuveeyo tugende ate Masaka. Tuveeyo tugende Mityana ne Lugazi Malira Lugazi. Ninga buli kimu kiri bulungi. Ebintu bya Lady Pazo nange bikwatagana naye mu nnyimba tebikwatagana bulungi. Nawe wakola ki? Nange namwegombako. Ki ekyatuuka? Takaddiye Pazo agamba yasazeewo buli kimu ekijje ayagala kiwa Irene Ntale era yamugulidde n'emmotoka Noah tagaba akamotoka kafa akabbulu naguze ya white nagula Noah ng'agigulidde Irene Ntale yagende basula moto mufune benzi nenga yo mutufu gwalina okubeera naye oba emyaka tigiri akakati Pazo muto enviiri ezo zatiitinga ustegedde kakati oyo omwana oyo ani Irene Ntale alina kubeera mufe abatuluddemu yes n'omukyala oyagala mutwala atalina obusobozi bw'oyogera bw'oti olinga agamba nti Lady Pazo tasaaniddeeko yadde kusembeera Irene Ntale Lady Pazo talina ssente omusajja yaggyeyo ssente yagambye zonna ssente zafunye mu Nkudi agenda ziteeka mu Irene Ntale kati mbadde n'amuteeka ku gundi kakati enteekateeka y'okutambuza ekigambo Lady Pazo n'Enkudi etandika butandisi tusooso otula busooso kiri bwe kiti bw'obeera eyo gy'oli kwata kawaya wosanga socket ani amasanyalaze twagawadde Ntale yekka anti nsobola okuconnectinga mu Ntale
kati haji connectinze ku ntale osobola akawaya kasobola oyita mpaka andi na tumaliza tutuke ewa omutukuvu puzzle sawa na mutukuvu kati toli nawo oyisa kigere ne bw'oyisa wakabozi ko katambula kawenyera bwe kati omuntu yekayinza okutujja we tuli awo kati ali ogu Bobi Wine ate nga bakutte mukwate tukate abubone bamaro kyogonga omwana ne olutambula mu ba celebrities na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula mu ba celebrities